kati osanga embwa y'okukyalo ng'efudde ennyumba yange topic. Twasulanga ffenna wangi. Pastor Bugingo finally hatabukidde endiga ze ezazeeho okusaba olunaku olwaleero. Mujjukire bulungi tino last weekend abasinga abaafuluma, naye olunaku olwaleero akomyewo omukambwe muko era atabukidde abo abadde basonga mu nnyumba y'omukulu amanyikiddwa nga Susan Makula gye yamuzimbira wali eri Namayumba. Vidiyo yonna ngikuletedde mu maaso awo gw'endiga ya Pastor Bugingo oba gwe wenna nga oli omulokole ng'osabira kwa House of Prayers Ministry. Eno video yo badde nkusaba tugibuka nga tugirabyeyo mpaka weekwayo. Fulufiga naye akiboko zaafuna mu maaso awo nzikuletedde mu katambi anti Bobi Wine yabagamba ne bagana okuwuliriza naye nga tetunagenda ka video kana badde nsaba okampeleka like wanka sotambula katekera wona bandi yagadde okumanya kweno information naddala hati Pastor Bugingo wamu n'abalala bangi nnyo abadde bagobera zino ensonga. Making sure nti no neighbor omubulira amazima ku nsonga ezigenda mu church zino kyofuna kugamba nti no gishe yalinge kale katutandikira no muri gaffe aga lunaku olwaleero Pastor Bugingo avuddeyo n'atabukira endiga ze ng'agamba nti no bannange mulekera okubanga munjogerera nti nno kyayika sente za Pentagon nazizimba mu nyumba gye yazimba Namayumba ku Lusozi. Mujjukire bulungi nti ennyumba gye yazimba Namayumba yagizimba nga yakawuka netedi Bugingo nyumba nenne okisegira yasobodde kuvayo n'abatabuke n'abagamba nti no nedda ennyumba ntono yasi muzigaziya bigambo bibadde bingi nnyo. Njagala osooka omuwulirize nga ye wakanyamala nkuletire n'akatambi ka full figure kye bamukola mu maaso awo omulabi wa Salt Media sikiwante no video esobola ogibuka. Kati osanga embwa y'okukyalo ng'efudde ennyumba yange topic. Twasulanga ffenna wangi. Osanga embwa y'okukyalo ng'efudde ennyumba yange topiki agikubye ku mawulire yonna agaziiza namu kubanga tekinologi ono asobola okuddira ekitono n'akifuula ekinene. Bannange mulabe Pentagon yonna eri awo kati kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Embwa z'okukyalo n'omugamba notuyamba oseeko ne ya kitaawo saako kale eyiyo tulina gye tuva naye waliwo akaseera we basirikira bayiganya Yesu paka le bagamba abadde mwana wa Katonda bulijjo ffe basobya wangi. Bayiganya Yesu paka le bakkiriza bonna nga bakkaanyiza abatali Afirika nti omuntu ono tabadde muntu wa bulijjo naye nga kikyabayamba kikabakonyera ati kikyabayamba era nkuweerera amagezi ng'owulira enjiri eno. Omuntu oyo ali mu mbeera gwe toyongera mu bulumi bwe fuuka ddagala gy'ali. Omuntu alina kyayitamu toyongera mu bulumi bwe fuuka ddagala gy'ali. Bw'oba tolina kirungi kyakwogera kimugumya ekimuzaamu amaanyi shut up. Nabye bu challenge nabagamba neetaaga ku sente z'olukuŋŋaana lwaki lwa Good Friday. Maama ate mwattu baaziweereza kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Baziweereza naye nga nayambiddwako nnyo bannanga mu bubi. Wawaliwo abaali batategedde nali neetaaga ku sente. Nze sibiriiko sirina TikTok sirina biki naye nga ali mu media nyina abaana bange abaneetolodde bonna nga kwe bali ku lwa Soloti ne ku lwabwe. Ngenda okulaba buli mwana aleetera kano kalala nakano kalala bamikisinga ne bwe Bugingo bali bameka mu nsi. Ne bambuuza owulira oti akonze mpulira bulungi kubanga ti bano balaba bonna baafunye emirimu badde bagenda kubba abantu. Badde bagenda kubba abantu, badde bagenda kukuba abantu, badde bagenda kudda mu byakwenda. Omuntu atuula n'atwala obudde ng'amikisinga alabe kavaamu. Tagala ku sente, twetaagayo ku sente, ku sente, kozi kale, mugenderaawo. Oba omanira obimikisinga ng'era
ensi ewonye criminality egyobadde ogenda okwetabamu. Owulidde buli lunaku wabaayo ke bafunyeemu. Abo abaana abo bonna bajja kulokoka Katonda nga bw'ali omulamu. Senkubuga olwakugamba ekyama kya Pastor Bujingo wajja Misinde ng'obiŋŋamba. Tewaŋŋamba nti no Pastor Bujingo teyalina biwundu, nti Senkubuga yakugamba nti Pastor Bujingo teyalina biwundu. Munno Senkubuga akuwadde ekyama kya Pastor nti no mulina okumuwolereza ku kamera. Ate ozze ogambye Saida. Gwe kennyini wanga nti Pastor Bujingo nti Senkubuga gambye nti teyalina biwundu, nti n'ekyokufa enfa ya Richard agimanyiiko, nti naye mulina omuwolereza. Kati gwe olina muntu ki? Oyina muntu ki ku nsi kuno nga ne bali basale ba Museveni bennyini abakuwadde abakuggyemu obwo obwavu bwalimu nabo obaddako n'obavuma bannalweyiso basale bahamu ndozo n'obulwa kuvuma hamu. Pastor gundi Senkubuga yakugamba ekyama ki? Pastor Bujingo talina biwundu, naye tulina okufuna engeri gye tumuwolerezaamu. N'okufa kwa Richard yakumanyiiko, yakugamba ekintu kino mu kyama, naye kikazi gwe toyina muntu. Toyina muntu wajja bulambalamba ng'otandika kubyogera. Kati nze wali obiŋŋamba nkukolere ki? Wali oŋŋamba naye lwaki tewagenda ku poliisi? Nze wali obiŋŋamba nti nkukolere ki? Gw'ogamba nti simanyi omanyi simanyi mbw'oyombanga n'omuntu nga tolina ky'omumanyiiko. Okumanya mukazi gwe toyina muntu wo. Tolina muntu wo. Bw'okisiba ogeya makula n'ogeya mukazi we. Ne mwagala n'okusetinga okubeera nti no mutta makulu olw'oli Omunyarwanda Pastor gwe yali adetinga. Olw'obusente mbu bakuwadde banne mukazi gwe olina mutemu. Ate makula bw'abanga mugezi yeegendeza ekikazi kino. Era ebizibu by'abadde afuna kibirimu. Ne audio weeziri ng'osetinga okutemula muka Pastor. Yes. Kuba gwe kennyini gwe wali osetingira Pastor oli Omunyarwanda. Mbw'ajja muzaalira. Ng'oyagala makula bamugobe. Ojja omanyira nze nsobola okuvumira myaka ate ogamba nti nowalana omala okwevumisa okumanyira abantu noga ate sikuyinaako buzibu lw'okuba nze ngaba ssente nga siina muntu yenna gwe ngambye nti genda okole kino. Nze nyambye abantu bangi, mpa abantu bangi ssente nga teziriiko bukwakkulizo. Ne ssente ze nakuwa, essente ze twa fundraising ku live ze nakuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.